Bishop Jacinto kibuuka owa Mamre Prayer Center Namugongo okukwatibwa kiridde poliisi okufuna okuwabulwa okuva eri omuwabi wa gavumenti oluvannyuma lw'okwekenneenya fayiro ye era nti wakusimbibwa mu kkooti avunaanibwe. Bishop kibuuka yakwatiddwa olw'ebigambibwa nti yakulembeddemu abantu be okukuba omwana Otieno Dennis ow'emyaka 14 omuweereza ku Mamre olw'ebigambibwa nti yabbye emitwalo 4 ez'ebirabo nga bwe twakulaze mu mawulire Agataliikonfuufu olunaku olw'eggulo. Koza kibuuka okumanya enganda nga mukama wange okola mulimu natangire Bishop natuta mu ofisi lyokusoma ofisi namugamba sirina sente zo olwagamba sirina sente zo nakwata nakuwa masina atandika obuuku. Onyanga ategeezezza ng'olunaku lw'eggulo Poliisi Yakidde Division bwe yayise Bishop Kibuuka okukola statement oluvannyuma n'ayimbulwa akakalu olw'okukuba omwana Otieno ng'ono yasigadde mu koma. Police bond gye twamuwadde jjo twabisazizzaamu tis council kati leero Bishop Kibuuka ajja kusula mu kkomera enkyatu mutwale mu kkooti ssaawa nga 8 oba kumakya. Onyanga agamba nti bamaze dda okuwaayo fayiro y'omusango guno eri omuwabi wa gavumenti era n'abalagira okuddamu okukwata Kibuuka olunaku olw'enkyasimbibwe mu kkooti abitebye. Obujulizi bamaze okukungaanya statement ye ne tukiteeka mu fayiro ne tuweereza omuwabi wa gavumenti. Omuwabi wa gavumenti leero yagisomye fayiro eno n'atulagirira Bishop Kibuuka atwalibwe mu kkooti kati fayiro ye eri sanction. Agamba nti bonga poliisi bamaze okukola okunoonyereza ku bino ebyabaddewo nga buli kimu kirindiridde kkooti. Ayongerako nti ye Bishop Kibuuka mu kukola statement yeegaanye okukuba omwana ono kyokka n'akkiriza nga bwamumanyi ng'omukozi mu kyaki ye. Ku statement gye yawaayo ye abyegaanye anti omwana oyo wadde amumanyi teyamukuba tamutulugunyangako tamukubangako ate tinabadde aluddewo nga tamulaba. Mu kiseera kino Otieno akyali mu kujjanjabibwa ku Muwa Medical Center ng'embeera ye mbi. Nnyina Juliet Nakalyango yasabye obwenkanya olw'engeri mutabani we gye yakubiddwamu. Mwana wange afuna obwenkanya kubanga bamukubidde bwereere. Ronald Kasasa yakusakita ekkulire lino.